kale okutusasula emisolo nga eza kyetufunamu lufwe batusasula ki tutusibanga busibu yamba yatawo Ministry of Works, Transport and Works bayambe ba intensifying okutawo this road sign niba driver baife bategera okusoma obubonero olwisi omuntu abikiza yatalisanire kubikiza olwisi omuntu avuga endima yali waire tali supposed kuvugira ndima wajja okweyagananga collusion ziri n'olwisi dona liri kuva in either way. Then however the eastern engudo daife iganga Kampala highway engudo lwafunda wala ino lwafunda wala ate emotoka ninja matwera bichi babize 24 hours bikumuroka byabikade bide byatufira ku ngudo so kusaba government tuongerere ko lugudo erugaziyeku etugazikize ko lugudo lwenga tukola ki fazali tuwende bukendere ku ate no kubende buno wadye accident namwana kukola motoka enda I did accident ete kwa bayo era tuteka kakutyo firing kuba nadakwa driver wa taxi bakuzanya obubende bora bafeka kati benze kola bubende aye tujye accident yakwa obugwenga tietekekeire so tusasaba na ife abaye motoka omwo ne families dabwe nti bagume sawa eno osuwa tulinabo amadi gatandise okugwa era omulango enkubira badereva amadi gali kugwa mugendeze speed naddala obisera byobwire ebimotoka ebinene bifira mu ngudo amadi gali kugwa speed yona bikendeze olw'ensonga obwe kutambula mu speed eyetagisa obubendo obusinga obumwida bufuna gendeze ku speed olw'ensonga amadi gali kugwa basically kuva kujinja Nairo paka Erigon and Malaba Busia tulikuwa omulanga government egaziye infrastructure dino Eastern kuruno bachiwe ku priority okuzia engudo niba traffic officers zibona eriyo Luisi yabatali kukola the rightful duty yabali n'okukola okukonga bene ebiri mu bubenje biri kukwira mu bubenje okuba mu bubenje bate mu hambusi eriyo dead areas dead zone ziri kumakubo kuno ngaye kibayamba kukuta ku buhambusi obusobola okureducing oboku okukendeza speed y'emotoka abasabaze n'abaife kisiyo kawabe duzi accident yagwire kawolo bwegwe kawolo tuyo digwa gayo none ebintu abeke kubanga ati botekisi yokane ekola ki neka abantu ezirabba kanga akubati aye ebina bitusise mbere okukusala otikosira nikusoni kyose niye kidwo okugulansi do tusaba nti bakulembeze bene enseni agedye ku lugudo ebina babizibe duzi twasolanga mu mabira nga amabira bagera kubugera awutatu asima kusoba bigeze kuba kola amabira ekintu kiterere bulungi okati tambule bulungi duzi twafula amabira gonna ngaliwo olugudo government yejo sasulira niyene kibira ayi lwachekola wagafunda gaidwire ebina tusasula misolo kumotoka kuno obadde lukola dijawani kiche musaba bagaziye engudo nebina balime lugudo kati kambuze sente tusasula buluna ku misolo PSV third party buli no amafuta musolo buli kyatukola sukali musolo lwaki bate gazi ya lugudo bati ne bagaziya gaziye ebene ngabona aje ntebe ni gaziye people about
namuntu mbafire motoka ezakoze akabenje eno ya lole yabadde namba UBQ 901 S eyakamunye yabadde UBJ 3580 P. Motoka endala yabaddewo wakati awo yo teyakwatiddwa enamba yaayo naye nga nayo yabadde yakamunye kubanga emotoka zino zabadde ziva saidi y'Iganga nga zigenda saidi ya Mbale. Owa taxi yabadde agezaako okuyisa we yagezezaako okuyisa lole yagenza okuzuula nga wali emotoka endala etuuse kati we yabadde amaze okuyisa lole ng'ali wakati n'agezaako okusiba alabe nti yenyigiriza afitinga wakati wa taxi eno endala gyabadde mugoberera lole ng'amaze okuyisa n'alemererwa yafundikidde nga yenyigiriza n'atomera akasonda k'erole akasonda ke katemye emotoka eyo ne kagiyuza nevaako katooko kati emotoka negwa wansi neyevulungula bafudde babiri abakyala babiri basenja abalala 8 balomeziddwa nnyonnyo. Tugereka amaanyi gye bajjeemu era nagyo bagiresemu okyalo n'Iganga kati tuli wano tulinze bananyini emirambo egyo bwe bajja batutegeeza emaanya g'emirambo egyo kubanga tebazuuliddwako nti oba balinako oba ndagamuntu oba kyona kiraga nti ono gundi oba gundi kyanoonyereza kulaba nti tuzuula abantu abafudde abo bayitibwa batya tujje tubabuulire naye bano abalala abalwadde bano abafunye obuvune batwalidde nabo mu malwaliro ag'enjawulo abagenze Mbale tetunaba kubamanya nabano nabo era osi wa traffic agenzeyo mu ddwaliro ogenda okulaba nti anoonyereza alabe bona abaleeteddwa okuva bano abagobi b'emmotoka bano abavuzi b'emmotoka omanyi abamu oluusi bavuga nga bwe kiri ekiro kyabadde ekiro bwe kiti abalala bavuga nga banyweddemukko abalala oluusi baba tebalaba bulungi kati abadriver abamu baliyinza okuba nga tebalina bisaanizo ebimala obulungi abasinga obungi kati waliyo program egenda mu maaso bajja kuteekebwa ate kuzibwa ku test babacekinga balabe obanga bali fiiti kuvuga motoka ezo oba tebali fiiti wabanga oba avuga nga yeekamiridde amagengere yeetaaga kubonerezebwa oba n'okusazaamu driving permit ye kubanga oba olina driving license naye ng'ovuga mu ngeri eyo oli dangerous ku bantu boona boona kati saawa yonna osobola okudda abantu kati omuntu ng'oyo tasaana kuddamu kuvuga yeetaaga kusazaamu license ye aleme kuddamu kuvuga motoka.